ne basenda abadde garage abadde biki byonna then abadde n'omuzikiti wetusalira nga n'ekifo kyaffe kya buvunaanyizibwa niwagenda weewatyo lwaki wagenda yanoonya akasimbi nga ne sente si nnyingi n'azisaamu njogere kwani ndekaani ekigambo ekiyitibwa riba ahalla llahu albay wa harrama riba allah aziiza riba omuntu ayingidde mu riba aba alangiridde olutalo kati we ne allah subhanahu wataala obanga olemeddeko fadhanu biharbin kati langirira olutalo wakati wo ne allah nombaka wombaka muhammadun sallallahu alaihi wasallam lwaki tulinda ekyo lwaki twefuula abasobola okujja muringi newekitiibwa allah bano abantu bamanga bagamba nti basobola okuyingira muringi ne allah namurud yagamba nti njagala katonda wa musa mulabe katonda wa ibrahim yalanze kuyingirako naye muki nagamba njagala tusinkane amajege gamaze okukuŋŋaanya allah asindika ejje nga siddene wabula nga ejje kitundu kya nsiri komando sniper allah gwe yasindika just half of a mosquito allah gwe yasindika najja nayingira mu nnyindo nawuuma toka nawuumira wano nawuuma nadde eno nawuuma namalako emirembe kabaka mulamba kabaka wansi yonna nayingira mu nnyindo navaayo nayingira mu nnyindo navaayo nayingira mu kutu ng'awuuma okufa obufi nawuumira eno paka yayingira nabeera muddala mu mutwe nawuuma abantu abaali amajega agaali ku battle front n'agayitayo naga fumita wano afulumeyo fumita wano komando n'afulumeyo kitundu kya nsiri fumita wano fumita wano fumita wano fumita wano fumita wano ne bamufumita omuti ne gufuuka byonna ne gusebe nga gusinga ne chapati ne fumita naye nga amajege gamwefumitira paka lyeyafa n'asaanawo okuyingira mu bbato ne allah ajja n'aleeta akatonde nga katono nnyo naye nga ke katonda akasinga amaanyi kitegedde bannange nga olaba era katonda akasinga okutta abantu mu nsi muno kitonde kiyitibwa nsiri kisinga byonna bimutya kiyitibwa nsiri kisinga byonna byetutya byonna kisitonayogerako kitya bwani agamba mbuuza death rates mu nsi yonna malaria ne sirimu anasinga okutta abantu malaria ne TB typhoid nesigadde nasinga okutta abantu jasingana nga malaria naye nga ava kuki ava ku nsiri nga yasinga okutta abantu anopheles mosquito nga gyavaako oyene wekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala tosobola naba allah we yakola omusajja nayitibwa abraha al ashrami ayingidde mu bbato ne allah subhanahu wa ta'ala onoomalako gwe okuyingira mu bbato ne allah omugaa nti ennyumba eno lilbait ennyumba eno einako rabu einako katonda waayo yoniihi yenyini agenda ogyekuumira naye musajja ati aba asomeddwa bino ebisolo byange naye ennyumba eno einako ki katonda waayo nawanika emikono nasaba katonda w'ennyumba nagikuumi katonda w'ennyumba nayingira mu lutalo fa arsala alaihim tayran ababila yasindika bunyonyi just buyiibwa just busanke just bunyonyi nga tebuyina namunanga ntebuzitowa sinankoko arsala alaihim tayran ababil bunyonyi butono nnyo bwe buti naye bugamba mugende mu muliro mujjengayo ebbumba erimu kati mwiteeka nebyowaatiro ne bujja nga tebwokyebwa bbumba eryo ne bujja nga bwonna bwonna bwebonga ng'ennyonyi wooziraba nga bukutte wano
zimizairo wano mizairo nga buli mizairo ekennya lyoyo begenda okuba ategedde era arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil Allah n'alagira ne butandika okukasuka nga tebukuba mbisi amayinja gavudde mu muliro sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul bagenda okulengera nga bwonna bufuuse abantu eribadde ejje erijjuddemu emitwalo n'emitwalo ba miliyoni z'abalwanyi nga zonna nalisaanyeewo tewali wadde naye nga buli mu bbanga njagalamu ki nti ogamba nti oyingira mu lutalo ne Allah subhanahu wa ta'ala onoonya nkomeero oyo nga olaba Abraha al-Ashrami okavannyuma lw'okubanga amaze okusikiriza ejje lye yennyini yali azzamu amawulire n'amugamba nti bonna battiddwa okakkana naye kennyini n'atandika okufuna obulwadde n'akutwako paati avunda n'akutwako paati ku paati paka lyeyafa n'asaanawo naye nga n'emaali egyo abadde ayita nti amaanyi naye Allah agisaanyizaawo okuyingira mu lutalo ne Allah subhanahu wa ta'ala nti ogenda kulwana ne Allah subhanahu wa ta'ala unagamba nti riba buli n'omugendamu oba oli mu kubato ne Allah, you are battling the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Can you manage? Do you think you can manage? You are battling the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Can you battle? Osobola okuyingira mu lutalo ne Allah nolwekyo qabla an yarsilaka rabbuka tabaraka wa ta'ala nga tannakusindikira Allah kyonna kyanaaba kusindikidde kola decision ove mu riba, kola decision ove mu riba era musabe okukusonyiwa. It's high time. Vamu riba, vamu kwewola, vamu looni. Nasigana binasinga nanga nseka. Sasula looni. Namusanze mu kikubawo. Nesi kyaziddira. Nategedde obusiraamu lwaki bwagaana looni. Seeka. Sisobola. Ali kimu nti asobola tayagala kuddira kiyitibwa looni. Olw'ebyo byemuyisizaamu. Mikwana abalungi abagalwa muve ku looni, muve ku mabanja, muve mu okwewola nga si kwa tuzimba tulabanga abakola naye tosobola kubeera successful. No one has ever done it. nga dipendingira kwezo sente era waafa nga akyaziina oluvannyuma lw'okufa kwe empaya ye yonna egenda kusaanawo kubanga mubaddemu muwal riba, sente ziva mu makubo makyamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atubitegere bigambo ebyo. Gwe tebagamba nti waakiri mu kifo ky'okulya riba yenda ku maama w'emirundi 7. Olaba kijja baba kulaga bazes khatar akabenje akali mu riba nti kino kiri awhan okwenda niga goyenzeeko subhanallah tosona tishano kuchisa mukama emirundi 7 tikiza ekiri awhan okusinga omusango gofuna maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli riba. Lwaki temuva ku riba? Lwaki mwesibye ku riba? Sina mbaavu wadde bugagga babututte, byewasikira babitutte, byewakola babitutte, wenna osaanyeewo lwa riba. Riba puusa riba. Saba Allah okubitegere ebigambo ebyo. Saba Allah tabaraka
wa ta'ala akutegera ebigambo bino muntegere egwanidde. tuyanze nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akumalire naffe nabeere nga atumalira. Mukwano omulungi nga twagala okugenda mu maaso, yakuwa emaali eyo n'otandika from zero waali tannaba kufa. Gwagala okugenda mu maaso, yakuwa emaali n'otandika n'otuuka awo wootuuse, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, tasumagira teyeebaka. Rabbuka yaraka yuraqibuka, akulondoola akulaba wonna woolaga na kyonna kyokola. Is always watchful, he listens. Byonna byoyagala Allah biwulira, musabe kola gulawo. That's how those people who were nothing became something. Baali tebalina kye bali ne bafuuka ekyenjawulo. Baali si bagagga ne bafuuka abagagga. Gino gulewo edduuka osabe Katonda, gulawo edduuka, gulawo ofiisi, gulawo luddawa, tolina gwokoze naye endagaano. Allah agenda kuwa ebyo Allah yabigaba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala, saba Allah akusiime era akwagala ennyo mukwano gwange omulungi. Saba Allah akusiime era akwagala ennyo mukwano gwange omulungi. Allah atusiime era atwagale era atuwe barakati era ffenna abeere nga atumalira. Allahumma amin. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akkirize atuwe maali nga nnungi, atuwe ebyobugagga nga mulimu baraka, akkirize atute. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abeere nga atumalira ensonga zaffe zonna. Tusaba Allah waffe atumalira ensonga zaffe zonna. Tusaba Allah waffe ffenna abeere nga atumalira ensonga zaffe zonna. Ateeke mu baddu abalungi abakola ebirungi ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byagala. Naye iyyakum, mikwano mbekesa mbewaza okulya riba. Riba zizikiriza abantu. Agamu ku mazambi omusanvu nabijja agamba nti ijtanibu as-sab'u al-mubiqati, mwewale mbewaza mbekesa bandange mwewalire ddala mwesambire ddala as-sab'u al-mubiqati, amazambi agazikiriza, mazambi agazikiriza omusanvu. N'amaliriza n'atugamba mugonna erimu mazambi wa akali riba, n'okulya emaali ya riba. Okulya emaali ya riba gamu ku mazambi amanene ddala omusanvu agazikiriza. Oyagala zizikira noonya riba. Sakati nkoze ntya, njagala kuva mu kino kyenina, I want somebody to bail me out. Kati obuzibu nammwe kye mwafuuka nti edda abantu baalinga batuwa sente netukozesa, naye olwaleero ebakuwa sente togala kuzizaayo. Olya kuwa miliyoni ze 2, miliyoni 5, miliyoni 10, right, miliyoni 2, miliyoni 2, olina kuwa sente ze nga naye kennyini azeekudde bwekuzi naga akozesa. Ogenda kuzinziriza ne muwandiika endagaano, ab'obuvunaanyizibwa ne basayininga, leta ogenda okusingana ng'ate si byoliko. Akili riba, abantu abamu baliza otinga ku ekyo nti abantu bakyatuwa teri n'omu asobola kumpola, kubanga naye banakwola toyagala kuzza, oyagala bya banka, oyagala bya bamanerenda
abagenda okuwamba owandiika endagaano nkuguzizza towandika nti nkuguzizza ki ennyumba yange olesa ekyapa ne bakuwa weeks 2 ne bakuwa emyezi 5 emyezi 6 you must return their money with an interest. You must return their money with an interest. Why? Kubanga tetukyali beesigwa. Edda abantu bawanga bannaabwe capital n'okola nga ozaayo sente n'omala okuzizaayo ne bakongera ebirala. Naye n'abachina nabo mubabba. Abachina nabo babbibwa. Abantu badde bakuwa kontena n'otikka. Abayindi b'e Dubai nabo bakuwanga. Nozaayo ne kati olwayera abaganda nabo. Those are trying to deal with the Indians. Those are trying to deal with the taxi people. Right? The taxi people. Ngino singana nabo tebakuzaayo sente. Akyuka bukyusi na-evolve nga nadda mu business eno nesaanawo nadda mu business nefula bankrupt. Haramu noona ebyefuula okoze obubbi. Niye tubeere b'amazima. We shall get people to bail us out. Tubeere mu abo abazaayo ssente nga bazituwadde. We shall get people to help us and bail us out. There are those people abakyalina emitima emirungi abasobola otusikamu n'otusindikamu. They are there. There are people who are ready to support us. But just because we don't want ourselves, we don't want to pay back. Right? We don't want. Right? Olyakuwa business n'ogaana okuzaayo. Nakuwa ebintu tunda otwale. Legit. Nubulanga sino zirabanga ezizo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala. Fenna tuwa obulungi n'obitegeera. Ekigambo ekiyitibwa riba kikyamu. Era ennikana aluzaala w'obwavu n'ekonomi okubanga eyongera okugwa ekyankalana. Naye nga ssente zisobola okutambuza Uganda eno for over 50 years weziri wano olwaliro nga temuzeemu kwewola. Nga tugoseza ezo kazoka sente weziri isobola okutambuza Uganda for over 50 years nga twewoze anywhere. Teogenze mu IMF, togenze mu World Bank and so on and so forth. Naye ani okuwa, ani nannyini maali, ani agaba riziki, ani assaamu omukisa. Buli maali, buli business ogissaamu riba oba oggyemu omukisa. Kyokulaba esobola okutuukako byonna byena esobola okutuukako. Riba. Ndabye abagagga bangi. Na mukama wange omu yeewola ssente. Emaali neegwa nesooka neebula. Container 40 feet from Dubai nebulya ku mazzi. Milioni 2 plus. Nadamu n'atikka endala neewula negwa mu mazzi tebalabako. Mu myezi nga 3 ng'afiirwa milioni nga 6. Riba. Oba bagambe ebifo. Ebugolo byawo waaliwo mukama wange nannyiniwo somewhere sijja kwogerawo. Ng'alina poloti yawe ebugolo byawo. Alina almost acres 40 ku kkubo. Ebiriwo olwaliro nsobola bibagamba naye sijja bibagamba kuba saagala ngambe namufudde topic. Ng'ayingira mu riba. Emaali weebula eno kontena zikyankalana ebituuse bamubala bufuulo ali mu riba eno. Ensimbi nezifuuka ssente okakkananga kyalina okukola kwewola. Ababbanka ebaali bano ne bakola nga basasula batutte essente zibatutte ezo bagenda okumanyisa nga zibalemye okumalayo nga n'ebiseera biweddeyo nga bbanga tetuwala nankani acres 20 bugoloobi mukubbule nga n'essente zibajjayo tezisobola kwesimba mu ssente ezo.
sente zibajjayo ama nchunga zeba wako n'olwaliro bakivuma obubbi bwa banka. Mwakitegedde mikwano gyaffe abalungi. Yafiirwa bye yafiirwa, n'afiirwa n'amaka, n'afiirwa emmotoka, n'asigala ng'ali awo naye kyeyagamba nti sigenda kubbira na nnyanja, kantunde bino kansigale ku zero. Agenze n'addamu ne yeezimba, njogera olwaliro alina ekizimbe mu kibuga. Njogera olwaliro, as I speak to you now, he owns a building in the city of Kampala. Saba Allah atuwa obulungi era musaba Allah abeere nga atumalira. Nolwekyo ekiyitibwa riba kikyamu era tugezeeko okubanga twewala ekiyitibwa riba. Ayuha alfudala, abalungi mwenna abaagalwa, Mungu subhanahu wa ta'ala yatwewaza nawokeera w'obwavu oyo era nga yasibwako okuleeta obwavu mu nsi muno, yasibwa okuleeta obwavu mu nsi. So Allah yamutwewaza ng'ayagala tubeere mu baddu be abakola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala byennyini, nga beewaza ekiyitibwa riba. Naam, naye gwe kyowuliddeko ebikolimo ebyo byonna n'ebigambo ebinene era okyakiremeddeko, onoonya ki? Kyowuliddeko ebigambo ebinene weebityo si lukyakyetaaga era okiremeddeko era ogamba nti nze nteekwa, nze I must do this and this. Nkusaba mukwano gwange omulungi, Allah akusaasire era akusiime era akwagala ennyo, twewala ekiyitibwa riba. Riba azikiriza bingi nnyo ebintu by'abantu bitwaliddwa, mayumba gaabwe bapangisa, abalina ebizimbe nezakeeri zitwaliddwa ne bazitunda cheaply. Buliga abantu abali awo nga balina webali naye nga balina cash waabwe, hard cash, balinze kugula buguzi by'abantu baweddemu. Atundira ku nnyondo ekintu kya $8,000,000 n'akigula $1,500,000 ng'adondodde budondozi nga nawo ofukamidde, kya biliyoni namba n'ekitundu n'akigula $3,000,000 nga naawe ofukamira oli mu kweyagayirira nyamba wake n'afisako $5,000,000. Naye nga ekimutuusizza mu mbeera eyo okutwala abaana be n'abassa mu kiyumba ekyewaabwe eri kyannamukaaka ku bijja tekirimu wadde amadinisa, okutwala abaana be mu muzigo bazaalidde mu nnyumba eyiye gye yeezimbira bwaguuga butakkuta, kiyitibwa riba. Loans, abantu bangi basibidde mu buzigo, bangi bazzeeyo, bangi banoonyezza batereera batya tebakyasobola tereera. Abamu tebagala nabbiwulira nabbitegeera. Ekiyitibwa loans kikyamu. Nolwekyo mikwano gyaffe abalungi mbeekesa era mbeewaza ekigambo ekiyitibwa riba. Please say no. Say no to riba. Nsaba Allah akusaasire era akusobozese okuva ofune amaanyi agava ku riba. Ekyo onooba okikoze ojja tuba otuyambe biidhinihi jalla waala.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Izo aya zogera ku kiyitibwa riba. Tegedde Mungu subhanahu wa ta'ala laze nti okukola business niye abamu balowooza nti okukola business buli akola business nti bifaanagana nti business oba okukola emirimu gifaanagana ne riba. Naawe oba oguze n'otunda n'ofunako amagoba, ogula n'otunda n'ofunako amagoba. Kati n'ono naye ayagala interest, ayagala akwadde sente ze ayagalamu interest naye nga ta-incurringa losses. Kyobula tugamba genze mu Islamic banking era batusomesa nibagamba nti muba mutuuse mu partnership, ayagala leverage, ayagala okuyambako genda wano salamu bank bajja kuyambako, they are our partners, okay, bajja kuyambako biidhinihi jalla wala. Muyingire mu business nga musharinga losses and the profits. Mwiba biganye you share, wema mufunye you share, as simple as that. Naffe tuyiga okukwata ku bannaffe, nammwe bakutteko mubeere b'amazima beesibwa, temweddiza business. Nina omwana omuwala omu bayingira mu business ne banne Allah amusaasire mwana omuwala oyo era amuwa obulungi. Byeyakola si byangu byakukoleka muntu wa bulijjo. Bayingira mu business ne banne bagiyingiramu nga business efuna no sente, munnaabwe nassaamu sente nga nnyingi nno ddala. Wayita ebbanga ttono owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agera ono Allah n'amujjulla, eyassaamu sente Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjulla mu bugubi, mu bulumi, mu tayimu enzibu ennyo, naye ng'ate bali abakitegeerako nti ono yamuwadde sente batono. Nze omu ku baategeerako tegedde nebba woono we baali mu business, then ndowooza n'oli njini nanyini gaba sente akwata sente. Mungu amusaasira omwana omuwala oyo kuba nange yali ansuubiza okumpa emiliyoni nga 3 ngaseeka ankuwa emiliyoni 3 ngenda zikuwa otambule njagala abawalimu nga batambula. Yes, I'm mentioning it now because noli yafa naye kati akwata sente nga nyingi n'aziwa omwana omuwala ono nukola business ne basupplyinga somewhere ebintu basupplyinga era obunaanyizibwa ne bakola sente nnoso ku nnoso. Bagenda osasula bbanga liyise bagamba okubala dividends ng'oli yafa dda, babawadde sente zivuddeyo, oli yafa dda, contract eweddeko n'akwata sente. Yagamba maama w'omuwala n'amugamba nti nze omuwala omu agamba nti twakola bizinesi ne gundi era sente ziyampa sente weziti nga zirina n'okukola amagoba era sente ezo zigenda kuleetebwa mu bbanga weeriti ngenda kukwata sente zonna nzikuwe. Amazima ago gaalagawa ekyo nowaba afudde still asigala akola, nowaba afudde still asigalawo. Amazima ago gaalagawa. Abantu bakyali beesigwa, bakyali b'amazima. Mbagambe nti ono bakwata sente nga nnyingi
nibasimwa nibayingira mu business ninga mama w'omwana omuwala oli takimanyi nti mwana we yawaddeyo sente yakolanga ebintu bye secretly mwa Allah wamugerera n'afa omuwala ono yagenda n'agamba nti maama mundange yatwala eta sente tukola business naye ngenda zireeta time netuuka nibasitula sente nga yembanyumiriza n'akwata sente zonna nga gyekuwadde 10 n'amagoba gaazo nga wezayina okufunika oliyo yayina ozifuna n'azikwata n'azitwalira maama nga maama teyaliimu transaction teyaliimu ki naye obwesiga obwo obujjawa lwaleero mana tebagenda kuva mu ggulu bagwe tetuwangala na malayika. We are not transacting with angels. We are not dealing with angels. We are dealing with human beings. So tebagenda kuva waggulu bagwe ng'oyo we yakola ekyo ne munne we bali mu business they were like 3 ne ng'oyo mwana omuwala oyo Mungu amusaasira mu obulungi Allah asiime ya Rabbi wakola ekyebbeeyi ngoyo yakola namwe musobola okukola ebyo we mutyo singa tunafuna abantu we batyo ng'ono tujja sobola okufuna abantu abatuwa esente ne tuzikozesa ne tufuna entandikwa tegedde oba ne batuwa omwaka gumu ne tukola nga tuzaayo tufuna entandikwa n'osigala nga weetengeredde bulungi naawe n'osupportinga ate abasigadde abalala tugenda kulwanyisa obwavu nga twetagisa gavumenti tukwatirako ebintu ebimu ng'ebyo tebetagisa gavumenti kukwatirako kasesawo policies gatambula kubeera w'amazima na mwenkanya mwesigwa beera w'amazima ng'oli mwenkanya oli mwesigwa manya riziki eyiyo nti yiyo tolya riziki etaliiyo etaliiyo togiyingiza mu riziki eyiyo. Did you hear that? Understand this. Riziki eyiyo ebeere eyiyo is what you should take. Riziki teweta kuona obuzibu twagala okulya byonna wemukola kati ngoyo nga bwadde sente milioni 2 3 5 10 ate nga wemufuna ate nemufuna 100% ate yete mwagala muwa mwagala muyita mukanaana bichamu abantu mukola business ne mwagala ono okumujja mu game kichamu abantu mukola business temwerowozaako mwekka kichamu temusobola kuba na baraka ne munazifuna ne munazirya tesobola wadde okubaamu omukisa tesobola kuwangaza temusobola ziwangaza n'abaana abasomedde ku sente za mwezo ne bana abafuusi ba doctors bagenda kubeera fake. I repeat, kubanga sente ya kibi, sente ya maziga, sente erina beekaabya, sente ya bulyazaamaanya. Abana abazisomeddeko baana bammwe anti muteekera baana bammwe n'emizigo oba apartments oba rentals estates munamuzimbye anything kyonooba ozimbye okirekewo nti nteekera baana bagenda bitunda nga tonnaana kuvunda nga ne bodeyo tennaakuvunda mu kabbuli bagenda bitunda. Lwaki temuli baraka? Abalungi abaagalwa mukomyewo emitima giri bannamwe baba bayambako mubeerawo kubanga wetwa tuganye riba then what next? Katuganye riba obusiraamu buganye riba ngenda kukoma wonsomese ku ekyo ne badde baffe baagaggawala batya era obugagga bwawe babujjawa kuba bwosingana nga baali baavu obasingana nga they were nothing but they became tajiris bagagga fugge egeti bayitaga n'amannya nti binyonkondo nga tasobola na kuyomba bayitaga n'amannya nga oli asobola omuwana nti mbwe yayina sente omusiru yayina sente nga basobola n'omuwana we batyo ninga tasobola na kuyomba bayina sente naye bazifuna batya? Right? Bazifuna batya? nja kujja nsomese ku ekyo biidhinihi jalla waala. Amazima kikulu wetugaana riba tusaawo ekigenda okucounteractinga kiri tusaawo ng'akuwa ekikolo
n'eddagala. Mungu agaana kino n'akusizaawo kikyoyinza okukola. Twagala nnyo abagenda okuyamba ku bannammwe nyine bye muyambako babeere bavunaanyizibwa nga bayambikako. Ebyo nno mbyogedde nsaba buli omu abeere ng'abitegeera. Mukanda waffe omulabi waffe omulungi era atugoberera. Emitima gyammwe gyalagawa kyobula mwagala kubba banka zokka. Manya banka mbi, ngamba ssente za looni eziva mu bamanerenda ezirimu interest. Mungu atasi ya Rabbi. Manya mbi. Sudani ng'akyatiba ati abaana beewolanga ssente saba Allah atasi riba ne bagenda ne basuubula ennyaanya ne basuubula ki biringanya motoka ne zifiira mu makubo for a week. Ennyaanya ne zivunda, nanasi ne zivundira mu makubo, motoka efa tikiti, motoka ekyankalana byobadde otwala biri perishable nakati g'otwala nga atunda keki nanasi nakeki ebyennyanja ne bitunda keki eyo kya byonna ebyo abantu bayavuwala bangi. Anasobola kukomawo eno ewola mu banka obwo najjayo ssente nasimbayo ebyapa nasinga ebyapa kana badde bazze Sudan bali ku street bali abasabiriza busabiriza naye nga abadde naggagga oba abadde afunye ssente eno ssente zeewola oba abadde akoze ABCD. Okyabibala nga wobibala bigenda kukyuka. Ribach ntu kibi mukyewale n'abaliwo na muyambe ku abo abatalina. Allah subhanahu wa ta'ala jatusaasira jatuwa obulungi. Tuyanza tweyanzege nvudde wano ate nva wano ngenda mu ofiisi ya Tawakkal Travels ate kuteekateeka ngendo za hijja. Mujje mwewandiise mu hijja, mbasaba mujje mwewandiise tukole hijja. Ngende Makka ne Madina kukola hijja ne umra. Mujje mwewandiise hijja kaseera keeko bamuwulidde. Sharifa owulidde? Sharifa owulidde? Hijja ekaseera keeko n'abasigadde mwena mwewandiise. Jangu Tawakkal Travels tuli ku Magoba Arcade level 2 inshallah taala. Magoba Arcade level 2 awali omuzikiti wennyini. Jangu inshallah taala. Allah akusaase era akusiime era wagale. So Magoba Arcade ku 0752 868686 oba 0701 941001 oba ofune Tawakkal Travels tukuyinza okutwala Makka ne Madina. Saba Allah akumalire era akusiime. Sigenda kususaako awo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Eno ye Salam TV. Okulinnyisa omutindo gwa Afro Mobile. Eno yengeri gy'oyinza okuzza obuggya omutindo gwa Afro Mobile yo. Funa app ya Afro Mobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afro Mobile oze buggya pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afro Mobile, emboozi za Africa eza namaddala. Afro. Better steady, be better. Amanya bampita waswa Ben. Kyenyinza okugamba ku bantu be bafera. Olina ku masimu yo nga tobudde muntu pin code yo.